Matayo ssuula 19 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lusembayo. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'ava e Ggaliraaya n'agenda mu kitundu eky'Ebuyudaaya emitala wa Yoludaani. Ebibiina ebinene ne bimugoberera n'abawonyeza eyo. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti, omuntu ayinza okugoba mukazi we ng'amulanga buli kigambo? Yesu n'addamu nti, temusomangako nti oyo yabatonda olubereberye nga yatonda omusajja n'omukazi. N'agamba nti, omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu? Olwo nga tebakyali babiri nate, naye omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu yenna takyawukanyanga. Abafalisaayo ne bamubuuza nti, kale lwaki Musa yalagira nti omusajja awe mukazi we ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe? Yesu n'addamu nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kye yava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula ng'amugoba lwa bwenzi, n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo anaawasa gwe bagoba ng'ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti, ebigambo eby'omusajja ne mukazi we bwe biba bwe bityo si kirungi kuwasa. Yesu n'abagamba nti, abantu bonna tebayinza kukkiriza kigambo ekyo, wabula abo abaakiweebwa Katonda. Kubanga waliwo abalaawo abaazaalibwa bwe batyo okuva mu mbuto z'abannyaabwe, waliwo n'abalaawo abaalaayibwa abantu, waliwo n'abalaawe abeeraawo bokka olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Ayinza okukikkiriza akikkirize. Awo Yesu ne bamuleetera abaana abato, abasseeko emikono gye abasabire. Naye abayigirizwa ne babajunga ababaleeta. Naye Yesu n'agamba nti, mubaleke abaana abato, temubagaana kujja gye ndi, kubanga abalinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. N'abassaako emikono n'avaayo. Laba, omuntu n'ajja eri Yesu n'amubuuza nti, Mukama wange, ndikola kigambo kye kirungi, mbeere n'obulamu obutaggwaawo. Yesu n'amuddamu nti, kiki ekikumbuuzisa eby'ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu, wuliranga amateeka. N'amubuuza nti, galuwa? Yesu n'addamu nti, tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Omulenzi n'agamba Yesu nti, ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuuseeko kyate. Yesu n'amugamba nti, bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde ebibyo byonna, ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina obugagga bungi. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mazima mbagamba nti kizibu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, era nate mbagamba nti kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa bwe baawulira ne beewuunya nnyo, ne bagamba nti, kale ani ayinza okulokolebwa? Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti, mu bantu ekyo tekiyinzika, naye Katonda ayinza byonna. Awo Peetero n'addamu n'amugamba nti, laba, ffe twaleka byonna ne tukugoberera, kale tulifuna ki? Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti mmwe abangoberera, mu mazaalibwa ag'okubiri Omwana w'Omuntu bw'alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa kye, mwenna mulituula ku ntebe 12 nga musalira omusango ebika 12 ebya Isirayiri. Na buli muntu yenna yaleka ennyumba oba abooluganda, oba bannyina oba kitaawe, oba nnyina oba abaana, oba byalo olw'erinnya lyange, aliweebwa emirundi 10, era alisikira n'obulamu obutaggwaawo. Naye bangi aboolubereberye baliba abooluvannyuma, n'abooluvannyuma baliba aboolubereberye.